mwe abantu banyiivu wabula baakoowa ekigambo kkala ya yero ekituufu baakikoowa n'omuntu newalaba bulabi muntu nga yambadde yero abantu bawulira ddala bubi. Kakati akatambiko olabaako omukyalo oyo yeesimbyewo ku ekyo ekitundu yabadde munnanga ayitaayitamu agende ng'abuuza ku bantu be ku balonzi n'okubasaba obululu bamulonde 2026 era yatuukidde ku dduuka lya mukyalo oyo. Omukyala gwe yatuuseeko yabadde mukoowu nga yakoowakoowa dda ng'okumanya yakoowa nga ne bw'alaba omuntu ayambadde yero yeetamwa ne bwe obadde mukwano gwe nfanfe n'akulaba ng'oyambadde yero akukoowerawo omukwano guba gufudde. Kati munnange oyo gw'olaba ayambadde yero yeesimbyewo ng'ajja abuuze ku balonzi be gye yatuukidde tebaamuyisizza si bulungi tebaamwaniriza nga mugenyi baavume muvume baamugambye twala eri oguteteyi gwe ogwa yero tetugenda kakombyako kale okwo kawaggwe tukawa embwa ne tumanya nti embwa egenda kutukuumira ekitundu kyaffe egenda kugoba ababbi ku kyalo okusinga okukawaggwe ayambadde yero yo. In fact nange kennyini nsobola okwesimbako n'enkuwangula twala eri yero omukazi baagobye mugobe. Lwaki? Lwakwambala yero. Ne bamulangira n'omuggo gwakutte mu ngalo baamugambe ssebo ffe tetuli ntebe olunda wenna ojjamba onoonya kalulu wenna okutta omuggo. Bannanga abantu banyiivu baakoowa kkala ya yero simanyi nange oba kkala ya yero yabwakola ki oba kkala ya yero kiki bannange simanyi naye abantu banyiivu. Oluyombo terwavuddaawo azze okunoonya obululu nazze mbalonzi be tebaayombeddaawo. Ekinaabeera mu kalulu 2026 ojja kuwulira kano tugenda keekuulirako mulago kankutuuseko vidiyo gyewulireko vidiyo yiyi. Tetugenda kulonda tetujja kulonda ogwo gwa yero tetugenda kulonda adija igwogwo guteteyi gwa yero nsobola okwesimba kate nenkuwangulirawo netumala tulondawo abanuupu tofunawo yadde nakamu tulonderewo nesimbawo nga ndi kukadi ya nuupu olabe woogwa mukuteteyi gwa yero ate ne bajja mweraale tetugenda kamuwana tujjako mujjantondo tujja kusinkana muggulu oyina kwogera nante fe abantu banumpu tuveemu owuliddemu abakongozi b'emiggo abalaalo mukwano gyeriri tulina ati ffe gavumenti ife era onoonya ffe lwaki otunoonya lwaki tosigadde egyoli intya lwaki otambuza obuteteyi bwa yero abantu bawansi baawa otambula n'omuggo oyagala kuba bantu laba genda olunde etewamu nemunagenda mu mandwa nemunatambula n'emiggo egy'abakongozi temugenda kalya gwe beera mu kuteteyigo gwa yero gukubeere ngenda kukuteekera bakulabire ddala temuwa kalulu. Bwe ndabye vidiyo eno nina kavidiyo ke nalabye mu kamyufu ka NRM kano ke babadde balonda abalonzi ba NRM abanaabakwatira bendera mu kalulu ka 2026. Waliwo ekitundu ekimu gye babadde balonda abasajja ab'oku kitundu abalonzi bagambye ffe ku kitundu kyaffe tulonze bulungi nnyo era akalulu katambudde bulungi naye ffe tulonze munafu. Ow'amaanyi owa NRM baamukubye akalulu abalonzi nga bakigenderedde bagambye ffe tulonze ono omunafu nti bw'anaatuuka mu kali aka 2026 nga tulyoka tuyira owa Nuupu obululu ono omunafu nga tumuggyeko. Statement eyo yankoledde. So akalulu ke tugendamu buli omu wa ddembe okuwagira gw'ayagala
buli omu waddembe okulonda gw'oyagala. Oba owagira Bobi Wine muwagire n'omutima gumu era muwa akalulu, enkyukakyuka tugyetaaga. Bw'oba owagira Yero ne Yero giwa akalulu okusinziira ku bwagazi bwo ne ku by'osinziirako okugiwa akalulu, naawe bawe. Okitegeera, naawe bawe. Bawe. Naye nga bw'oba owagira Bobi Wine muwa akalulu kuba enkyukakyuka Uganda ekola ki? Egyetaaga. So buli omu waddembe okuwagira gw'ayagala. Siina gwe ngamba nti gundi buli omu obululu tebutwawula. Bw'oba owagira Bobi Wine muwe, muyiire. Eyiira Bobi Wine obululu bw'oba owagira Bobi Wine. Nawe oba owagira sayidi eri eya NRM Yero bawe. Bawe. Okitegeera? Naye nga kana akalulu ka 2026 abantu mugenda kawulira. Ekisooka genda kubaamu kibooko, genda kuba mpitirivu. Egenda kuyivuga yo nno kibooko. Ekyokubiri, bannayuganda nabo bamalirivu erudda. Ibagamba protestive vote nabo bagitaddewo ab'enkyukakyuka. Nabano bagamba we are here. So katusabe Mukama Katonda asooka kuba nti atuyisa mwaka akaseera naye nga abeetegefu. Naye nga yo omuntu okwambala olugoye, banange simanyi kiki kiri mu lugoye lwa Yero luno. Lwaki omuntu ayambadde Yero bw'ayita ku muntu feesi ekyuka? Lwaki abantu abambadde Yero balabika bubi nga bambadde Yero? Kiki Yero alimu ki? Lwaki kala ya Yero erabika bubi? Nombuuza bubuuza neebuuza lwaki nti omuntu akuyitako ng'ayambadde Yero tenga teguggwa bulungi. Kino nkyogera okusinziira ku reviews z'abantu z'endaba. Kati mukyalo oyo byabadde azze mbalonzi be ayambadde Yero naye olabira ddala nga tanyumye. Oba lwaki? Simanyi oba nammwe mukiraba. Naye regardless we move, buli omu akola omulimu gwe, buli omu agire gw'ayagala. Tusabire eggwanga lyaffe litambule bulungi mu kalulu akajja. Munnange ekibooko ereme kuvuga nnyingi. Ekibooko ekendeerere tukugamba muganda wange nejja tulaga naffe tutyayo baaba. Nja tulaga tutyayo baaba kuba ekigenda okubeera mu maaso awo mu future. Singa mbadde nsobola okulaba ebigenda okubeera mu maaso nandibadde mbibagamba. Ne mbagamba bannange ekiri mu maaso kiri bwe kiti ne bwe kiti. Ebintu bigenda kukyuka bwe biti era embeera egenda kubeera bweti ne bweti. Ne munnange ffenna tulinze birindirire. Okitegeera, tulinde birindire. So twesabire tuyite mu kaseera konna bulungi. Tuyikayitemu bulungi. So oli waddembe okuwagira gw'oyagala. Tuli ba Luganda oba muki nange simanyi.